Kaje Julie tuiza kuziza mu conversation yezo. Nze chantiisa. Mukufa kwa Isima mpaka nakati ejo nabadde ne kasuku ne wisdom kaye. Ngira tubinyumyamu. Kamba Chichi ekyavaako obuzibu. Ninga fenna ansa tetuziira. Ekibuuzo kyani eyatta Isima tetuli kitegeera. Nabamuttira ki? Teri ali kitegeera. Okujjako abantu okufumba ebibuuzo byabwe n'okugatta doti. Byampuna ng'akubye wa munju oluvannyuma lwa NRM okuggyirawo empagi yaabwe Luwaga yajja Ichuli. Question nnyingi nnyo mu mitima gy'abantu. Olwaleero nga bw'owulidde ebigambo ebya Tamale Mirundi Junior, y'omu ku baavuddeyo olunaku olw'eggulo n'alangirira nga bw'atagenda kuddamu kwogera ku kintu kyonna kikwatagana na political field mu ggwanga erya Uganda. Obulumi ayina bungi era nga bw'omuwulidde agambye nti abantu abamu be yabadde nabo mwabadde mukaye era nga bano bongera okulaga obulumi olwa question ennyingi okufa kwa Ichuli kwe zaabalekedde. Kino kirekawa kamaluku akatambi kano okalabe nga Tamale Mirundi Junior yeeyogererako bulambalamba oba oliawo tujja kubaako kye tujjamu ate oluvannyuma tweyongereyo. Kaje Julie tuiza kuziza mu conversation yezo. Nze chantiisa. Mukufa kwa Isima mpaka nakati ejo nabadde ne kasuku ne wisdom kaye. Ngira tubinyumyamu. Kamba Chichi ekyavaako obuzibu. Ninga fenna ansa tetuziira. Ekibuuzo kyani eyatta Isima tetuli kitegeera. Nabamuttira ki? Teri ali kitegeera. Okujjako abantu okufumba ebibuuzo byabwe n'okugatta doti. Omuntu ayinza bantu banyinyo muze ne mumbuuza ne mwana ye Junior ani eyatta Isima akaabako kaabe kubanga nange simanyi. Mu butuufu mmanyi ebintu bingi ku nsi kuno naye ekyo kyo kyannema okumanya era siri kitegeera. Kwasi kimanyi nandibadde nakibagamba. Abantu banyi mune bazze bafanga babasemba manyi. Naye ku kya Isima saamanya era obutamanyi obwo bwe nnina bwe buntiisa ne neewuunya ensi eno. Kale Isima atabbanga ku ssente za mwiwamu. Abantu babbye ssente mu ggwanga lino weebiri biyinaayina. Abantu ne babba ssente za COVID weebali tuli nabo ne tubasonyiwa. Naye Isima atabbanga muntu. Njagala omuntu n'omu agende ku poliisi andage statement Isima gye yali akoze. Teriyo. Ttima lya nsi eno n'abantu kwegulumiza. Tize bwonjogerako sibanya babuloga mwogera nnyo twogera ku ki? Gwani yagaa nti Katonda yakutonda baleme kukwogerako. Gwe watondebwa mu bbumba ki? Ffe Katonda ali ate atutondamu nga ne babbirigesa abalina ssente ensi eboogerako. Bannange mwegulumiza nnyo. Gwe ettaka toliryebakamu. Entaana ye eriba ya firiji. Gwe n'agenda ne air conditioner mu ttaka. Lwaki mwegulumiza? Tize olaba ati kakati muntu wogerako. Ati kakati nze olaba nze babuloga abo boogera nnyo. Twogera nnyo tusirike ku ki? Era Katonda yatuwa ebigambo okwogera. Kakati gwe leera se gwe abaana bo tebalittibwa. Lwaki musiga obukyayi oba olubeerera? Lwaki musiza ensigo y'obutemu? Kakati gwe eyajjeewo obulamu bwa Isima omanyi ba Isima be watonzeewo bangi wasalawo bubi. Era nze manyi Isima ali mu ggulu gy'ali andaba. Isima yagenda mu ggulu kubanga Katonda yatunuulira amaziga g'ensi ge yakaaba ng'amaziga gali genuulingi. Abantu abamu Katonda be yatonda bajja mu nsi we bavaawo ensi ekaaba. Ensi yakaabira Isima. Isima yabadde w'amaanyi mu kufa n'okusinga nga mulamu. Ensi yakaabira Isima.
ensi yafukamira kuyisima ne yeetonda kuyisima. Era nze Katonda gwe nsinza gwe mmanyi, Katonda ayina ekisa. Isima ali mu ggulu. Kubanga abaamuteerako emikono ayingire eggulu tuli bangi. Era bw'otuyita tuli bangi. Ensi yalumwa. Ensi yakaaba. Ensi ekyebuuza ebibuuzo. Mwogere bitono. Lumbu ye kakkana. Lumbu ye sigwa asinga otegeera. Lumbu ye toyina ky'omanyi. Naye weefuula amanyi. Lumbu ye kakkana. Nibyo ebintu byebyo bipropaganda byebyo bye weekozesa ebyo. Sibaya kamponinga egundi. Nze nalaba Isima nga bamuziiga nze. Isima bamujja mu mmotoka ne bamuzinga mu kaveera ne bamwebasa wansi. Bwe nategeerera nti eno ensi teyina nnyiniyo, ensi teyina kyeri. Muntu eyali ata embeera nga bw'ogiwulidde bwetyo bwetambula, buli omu alina assumption ye. Ichuli tojja gamba nti yattibwa famire ya General gwe yakavuma gye buvuddeko, tojja gamba nti yattibwa aba airport kuba nabo yabalumba bubi nnyo, tojja gamba nti yattibwa abamu ku ba honorable kubanga teri gwatalumbye, tojja gamba nti omuntu eyamutemudde oba yavudde waabwe waka, tojja gamba nti omuntu eyamutamudde yavudde mu media olemwa bulemwa, tojja gamba nti mwami gundi ye yamutemudde. Kwegamba enfa ya Ichuli yo yafuukidde ddala shock eri buli omu, era buli omu naguno gwaka akyewuunya. Era question eyo kyemmanyi nga nammwe embeera bwe mugiraba, nina birifu nti tujja mmala kulaba ate ku leadership mpya mu ggwanga erya Uganda, oba oli awo we tunaavumbulira enfa ya Ichuli entuufu. Newankubadde abakuumaddembe n'abakola ku kunoonyereza okw'enjawulo bo bavuddeyo ne babaako abantu be bakwata be bagambibwa okubeera nti be baatemudde. Newankubadde embeera eyo weeri mu ggwanga erya Uganda, bino tubadde nga tubiraba ku mulembe gwa Kirumira, Andrew Felix Kaweesi, naye bw'atyo buli muntu yenna abadde ngattibwa, Afande Kiggundu, bonna tubadde nga tuteekawo embeera ng'oba oli awo tugumira ku eyo ne tumanya nti oba olw'enkya kale banaategeera eyamutemudde. At the end of the day we end up not knowing, we end up not getting the right information. Era yeyo embeera etambula muganda wange, wabula kye tulina okubeera nga tuteeka mu mitwe gyaffe kiri kimu, buli omu akola omulimu gwe. Katonda obudde bwakuwadde on planet Earth, put it into full utility, kubanga tomanyi ddi lw'ogenda genda. Tewaliwo ndagaano gye wakola nti leero lwe ŋŋenda, tewaliwo amanyi ddi lwagenda genda. Naye entemula ya Ichuli naguno gwako ekyatukuba enkiko baganda bange. We only pray nti Katonda ateekawo obwenkanya mu mitima gy'abantu. Naye ekyennaku kiri nti bino Ichuli takutte nnamba emu mu bantu ababadde battibwa mu ngeri yeemu, bangi nnyo. Oba oli awo ne betwali badde tugamba nti ababadde mu bifo eby'amaanyi okukira Ichuli kyabaddemu eri gavumenti. N'olwekyo we only pray afuna obwenkanya, kubanga kyenawulidde nako ne gye buvuddeko nti taata we baamukoowodde agenda abeeko ebigambo byayogera, n'agaana n'agamba nti talina kyagenda kwogerako kuba tekimwetaga kubaako kyayogerako. N'olwekyo baganda baffe, nga bwe tweyongera okubeera nga tuteeka Ichuli eri Allah amugemulire ejjana Firidausi, tujjukire nga nti naffe omulimu gwe tuyina ku duniya kuno tulina okubeera nga tugukola. Weewaawo tayimu yaffe weenaatuukira tugende, newankubadde tekijja tuva mu mitima nti yatulekedde question nnyingi nnyo, naddala ffe abali mu media fraternity, abankuumira atakuumira mpeera. Tuddiŋŋane nate mu vidiyo yaffe eddako inshallah.